Ebiva mu katale bikutuusibwako bannaffe aba Rexbar KCCA. Olina omwagalwawo gw'oyagala okuweereza ssente naye nga z'olina ku ssimu tezikumala, teweeraliikirira. Gattawo ne MTN Momo Advance. Okay, ku BBS telefina kuli mugana wekwona wosinzo kubeera nga totulaba abweto tuli mu katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'Ekitintale, tuli ne baganda baffe abatufumbira ebyokulya ebikyasinza okubeera ebiwoomu ddala. Wano wenkyasinza okulaba flampeni ennene esobola okugendako chapati nnya omulundi gumu ng'olaba buli chapati bagiwummuza waayo, mbadde ntera kulaba flampeni nga butono ddala naye osobola okuba nga ate wano Ekitintale ojja ne weerera ate ne chapati zaabwe nnungi. Bw'ozitunulira chapati emyukidde ddala, chapati erabika bulungi, ekuwa amaanyi okusobola okulaba nga ate mugana wange osobola okubeera nga ate ogyeyagalizaamu mu ngeri ekyasiza okubeera ey'akabi. Atuli ku BBS telefina program ebiva mu katale yenze Departo Katerega the microphone gulu atokulanga tambula mu ngeri ekyasiza okubeera ey'akabi. Balya chapati amini basiika chapati naye bo tebazirya, simanyi oba kabakuebe obebe bakubye omukka, simanyi oba bakikoze batya bagenda tubulya naye nga beeriisa. Olabira ddala ng'omusajja wamma byalya byebyo, oba yafunye mutwe gwe, oba yafunye kigundi ki mugana nga Azizi, oba yafunye mutwe gwe, oba omusajja yafunye eki ali kubanga ate akwasaganya mu nsoko gye obere ng'otubuulira seeka okweyagala engeri gy'okufunyemuko mu ngeri ekyasinza okubeera ey'akabi. Weebali eyo chapati bajja kuba batubuulira ya sente mmeka, bajja kuba batubuulira ya agikola atya, ennaku zino bafunamu engano ya bbeeyi, buto wa bbeeyi, amanda ga bbeeyi, bafunamu oba ebintu byayononeka bageza mu bbeeyi ne bongerako akatundi oba nedda. Kansooke n'omusajja ono asibusituka onnyonnyola abantu. Ono omusajja yali mu kulya akamere kano asooka abeere nga atubuulira obadde kinaawe weebere ate weebereremu musiraamu weebereremu. Oli otya? Alhamdulillah. Bitambula bitya? Alhamdulillah. Lwaki mutusikira chapati fe tulyenga ebikomande ekyemisana nga mmwe temubirya? Atolaba nga batunda amafuta ku petrol station ge banyo bage balya. Ate amafuta kyakulya? Kiki? Amafuta gatambuza mmotoka. Kati naffe tusibiire chapati tulina okukyusa ku diet. Kati chapati ogiryako ddi? Ku makya n'ekiro. Kati ku lunch n'enkyusako ku diet nga bw'olaba. Bamuwadde omutwe najjamuko ebifi n'ateekawo n'abeera nga akwasaganya. Sooka otubuulire, tulaba oli muvubuka muto, guno omugagga omudaala oli gwennyini gwe oba olina omugagga nga byaddala tolimba ate okubeera ne bosi si kibi. Nange nkola ku terefayina naye nange nina bakama bange. Olina bakama bammwe? Bosi aliwa? Taliiwo. Kati mwawula mutya? Kubanga we tusinga okwawulira bosi taliiwo n'obala n'oyawula. Mwawula mutya? Okwawula kinzo okwawula sikumanyi. Kati otunda otya? Kale ofunamu otya? Ebbali. Nga bansasudde. Toyina lwosiikayo ko chapati ezo ne zitabalwa ne ziba nga zizo. Ate ezitabalwa nsika zaaki? Ngamba. Omugagga n'omugamba wasise chapati 10. Nga nsise 15. Nga osise 10. Kati ontegedde bulungi. Okizannya otya awo wenjagala? Nze yo sibizannya. Sibizannya. Kati gwe okwata ssente bali be basiika. Gwe zituukirako yazikwata ne zijja gye ndi. Kati gwe manager? Nze manager. Gwe manager w'omudaala. Ubaka kiwewa abavubuka abali eyo abalowooza nti gino emirimu giri awo nze sisiika chapati sisobola kusiiba ku mulimo. Asooka alabe bebatikire Makerere balina diguri balina emirimu tebalina kati nga lwali tajja mu chapati zo zeetaaga bitabo kyenkana ki obuyigirize niwe oba olina PhD osobola ozisiika niwe oba toyina era osobola. Kati gwe olina ki? Nze olina master. Olina masters. Wano mazeewo bbanga ki mu katale k'Ekitintale? Like 4 years. 4 years. Olina byokoze mu chapati? Of course. Nga ki ekyosobola okuzzaamu omuvubuka ali eyo amaanyi? Ogyeko entalabuusiyo kati ebirala. Nayongeddeyo okusoma sofa ekitali nnyo naye era
neyongeramu weyongeramu kale ku BBS Telefina kwe tuli program efa mu katale olunaku lwa lulungi nnyo osobola okubeera nga ate olweyagaliramu embeera budde tebwakedde nga bubi wadde n'akatono ndina abasajja bano bino bye bimu ku bye bakozesa mu kusiika chapati agenda kubatubuulira bikola ki ne bino ngenda wa mukungu oli omuwagizi w'omuyimbi Palaso musajja awagira nnyo Palaso Palaso baana akola dironchi kakati naffe tetumanyi ngeri Palaso gyagenda kubanga ate akwasaganya tonjo kya muganda wange tonkolere ettima okitegedde kyekiriwo bitambula bitya gitambula tukumye mulyeko ku chapati zigwewo kati chapati yammeka ya 10 ya 10 atojogera olwokuba nkola wa Ssaabasajja nzonseere wamma yammeka ya 10 sebo mwakoze mutya ebintu tulaba nga byeyongeddemu engano ya bbeeyi buto wa bbeeyi n'amanda gennyini ga bbeeyi ebijanjaalo bya bbeeyi mwe embeera eno mukoze mutyo giyitamu tutambulirako butambuzi naye tulina kyakola tulina osiikira abantu chapati bazirye kyetugamba kubanga tukola twagala gobolola twagala amagoba amagoba mukyafunako nga bwe mwafunanga oba magoba gakyali mangi ddala nga ge mwakolanga gakirira gatya ngani yalinya buto yalinya n'osala chapati zivaayo kakati mwe magezi kige mwakisalira magezi kige mwakisalira kuongeza chapati egule 10 tuleke tufuneko ku magoba mwali ku 5 luli engano bwe yalinya ne mwongera ne mudda kumeka nizidda kumeka kyetaaga zituuke ku 2 ku 2,000 munaba temutukuba nnyo nedda sewo kakati omusajja nga bw'omulaba ye wuuli wali yamaze okuba nga ataateekako eggi ne baba fulampeni ziri wano muganda wange fulampeni ziri wano kansooke nkwenoono nga sinagenda mulala si muganda wange njagala obuuze ku bantu abakulaba ku BBS TV ennene ey'obwakabaka bwa Buganda abakulaba ne babuuze mu lulimi lwo mulimi wange busoga babuuzeeko nje balekoddeyo bataka muliyo balungi kati oba omaze amaze oba wamaze dda wajja ddi wano mu katale nakujja najja mwaka ogwaweddeko omwaka ogwaweddeko omulimu guno ogusanze otya gusanga gwenkuliddemu kuva e Busoga tewagenda ku ssomero golwakula olwagiramu ng'otandika kusiika chapati era ne bwazze e Kampala ng'osiika chapati njawulo ki eri wakati w'okusiikira chapati e Kampala n'asiikidde eri e Busoga waliwo enjawulo asimanyi awo tomanyi kale ku BBS Telefina we tuli katale ka Ssaabasajja Kabaka ak'Ekitintale mwendi njagadde nsooke nkulageko ku basajja engeri gye bakwasaganyamu emirimu engeri gye basobola okuba nga ate obulamu bwabwe babutambuza mu ngeri emu oba endala beera nga ate oyongera okubeera nga ate otwekeregereza programs zaffe zonna ng'oziraba bwe mamaliriza nsazeewo ate kujja ndubuuzeeko neekuba maama abali eno mu katale nga gye keeyongera okulaba nga ate kakati omukyala naye wuno waali ali mu kufumba mmere ye obulamu ali mu kubutambuza mu ngeri ekyasiza okubeera yakabi eno emmere gy'osobola okubeera nga togisanga abakyala abafumbi abali emmere bonna bonna osobola okuba nga ate obasanga eno mu katale ak'Ekitintale kati gye nkulese mu situation eya gye baliira emmere kyekiriwo kabulazi ali kiriya ovuga boda boy bitambula bitya ennaku zino mwana agakawunga tulina ganaaba mulo amafuta gali waggulu abasabaze tebalina ssente distance ya 15 bakugamba 13 nogamba banna kati mugenda kukikolera mutya naffe bitusobedde tutanonya ansa lwaki wasazeewo kujja mu katale k'Ekitintale gy'oba oli emmere ano bafumba bulungi nnyo oba tebaseera ebbeeyi eri waggulu naye osalawo n'olya kati wano mmere eri mu ssente mmeka sofa batandikira ku 5 okudda waggulu olimba tosobola kulya mmere ya towakana 5 yogeza amazima 5 mulo tosobola kulya mmere ya 15 nedda kale batandikira bali ey'ettaano weeri negwe olidde ya mmeka nze ndidde ya 5 ndidde ya 5 olimba sirya bijanjaalo ebijanjaalo bye byannya ebijanjaalo byannya kutandikira ku kirala 5
kati golidde ki ndidde ennyama oyitidde mu nnyama tofunye ka kyakunywerako awo sente zibadde tezikyamala nenzane gani wa obubaka bannaffe abatwala ku BBS Telefina n'abano abokola nabo emirimu nti obakiikiridde bulungi mu katale kano ak'Ekitintale beeberere embeera eno si nungi bagume kuguma gwe mwami ani Emmanuel teddala Kamanzi kambuzeeko ne kutaata wange ono mubuuze naye ng'atuwulira oba ddala ate ye ayina n'akanaanansike asobola okuba nga ate ayongera okunyumiza oli otya taata bitambula bitya mpola gyebale nawe gyebale kosewo kale bitambula bitya mpola ukulira wa taata nkolera muno mu katale muno mwennyini ak'Ekitintale nkolera muno neyiyayiya mpola nga byomanyi embeera y'ekibuga ukola biki ndi muno neyiyayiya bwenti okusomba nkubu etumanda mu katale muno sofa akatale okasanze otya nga gwalimu muno gwasomba enku gwosomba amanda embeera ekyakusobozesa okubanga weeyagala bulungi nga bwe weeyagala kubanga munange nfunye ekyokulya manye nti olweggulo ngenda kunyuka n'akaveera k'omugaati kale n'olwekyo nensobola okukola kyokubeezaawo ng'omanyi embeera y'ekibuga kati ebyo ebintu obisombera ku kagaali oba obisombera ku pikipiki nina akagaali nirwa kubanga bakanya kuwa enkatadde bakyakanika kali mu paakingi omulimu gw'akagaali okwo gumaze mu bbanga ki nguluddemu kuba kusomeseza abaana kusasula ennyumba lindako obadde ovuganga eggaali naye nga n'abaana bw'obasomesa nga sente ziva mu ggaali mweziva ebirimu nange byakalimu kali kibuleeta azaba nti okoze omutwalo nosavingako 2,000 nenja nokola omutwalo nosavingako 2,000 mante era onako okola gyewotandikira ofuna n'omuntu akolaki nga obana gyozize nga olupako wabalibali woteekateeka nakyo kiba kikuyamba mwezi gugwerako ngoza emitwalo 8 wa mukaaga ate awo omwana ajjukira asoma myezi 3 kati omwana we ali mu sente meka bw'aba asoma z'omuweera ettaamu ekikulu nafuna basponsa oyina basponsa abakuyambako akamere oyitidde mu kammeka leero akamere ka 3,5 ako ka 3,5 kijanjaalo kaceere n'ettooke n'akamonde akazungu 3,5 zo zino ntula n'akamonde akazungu kati n'oyitira awo n'ogattako akanaana ate kino ki kati bw'omala olubuto ne lugonda bulungi kati bw'omaliramu ery'envulyo n'oleeta ak'okunywako ikajjeemu bakalabe kano kakunywa ki kano kano kammeka akanaanansi kati ng'abeeno bagaba kangi bwegamba obaano ng'ojjudde mbaneterezezza kino kyekikopo kyo mwonywera kyabakama baffe kale bubaka kibwoweereza banno b'okola nabo mu katale muno bwe musomba ebintu kwala toli wekka ali nabananga abalala nabo babeera omu naye nga just babeera mu byabwe kanange mbeera mu byange naawe n'okola ebibyo mama mutumireko mama abaana ali mu kyalo saidiwa alisalizeyo Gomba waleka eyo ali Malunda kakati gw'ogendayo ddi amasimu gajjaawo teka ku mobile money nga kasente kagenda kimala ekyo kimala ebyo embeera ng'omanyi embeera y'ennaku zino osooka n'omala okubala tulina okugula poloti tulina okugula epoloti okuzimba temuzimbanga naye mujja kuzimba mama abaana ali mu kyalo bw'atereeza nga nange bwenetereeza bujja nga musindikayo balina ebibiina byabwe ebibulaka olaba musindikayo emitwalo 2 ewiiki nateeka mu bulaka ne bakola kale ku BBS Telefina woli webale kubeera nga atotulawo nawe osize okubeera nga atotula program ebiva mu katale yenze Departo katerega at the microphone gula tokulaba nga tutambuza ensonga zino eza program ebiva mu katale webale kubeera nga atotulaba wonawe osinzira okubeera nga atotulaba kale ntagadde nkuyiseemuko kati njagala nkuweeko ku mukyala ate ye yennyini abafumbira kubanga ye amanyi amatooka agagula atya ebijanjaala abigula atya ekyennyanja akigula atya agenda kusala asala ate emmere okusobola okulaba nga ate amalako we bali bano abakyala benjagadde nkoleko nabo olunaku olwaleero wakati mu kubeera mu mbeera ey'okusoomozebwa amaterera bulungi twogeremuko atugambye nti okuva ku 3,500 olya okuva ku mmeka mama abaana
nsaba twogeremuko wano osooka obuuze kuba tulaba ku BBS telefayina ate obulamu busobole okubeera nga ate bukutererera mu ngeri ekyasobodde okubeera ate eyakabi obulamu bwo obeere nga ate obukyusa. Okay, ku BBS telefayina kansooka ennyumyemuko ne mukatoliki munnange wano obulamu ate naye abeere nga atubuulira. Nsanyuse nnyo okulaba maama. I don't know that language. You don't know that language? How are you? I'm fine. Which language do you know most? I know Luo. Luo. There is a friend of mine, Mama, but still we can talk. How have you found this place of Kitintale market, and what do you do basically in this market? In this market, what I do? Yes. I sell nuts. Nuts? I sell sim paste. Sim paste? Huh? I sell containers. Containers? Huh? I sell honey. Honey? Yes. Where is honey? It's here. Hey, so you call people to buy honey from here. People are there looking for honey, but they are not seeing it. They come, they will get it. They will get it. So how much are the nuts? Nut, I'm selling 8,000. 8,000 per kilogram. Are you not expensive? I'm not very expensive. But you're expensive. The thing is very expensive everywhere. Everywhere? Yes. Things are very expensive? Yes. The problem in Uganda, everyone is setting his own price. Yes. So I think you have also made your own price. No, it's my own, not own price. If you go and ask people who sell nuts here, you will find the same price what I'm selling. The same price? Yes. What are the challenges have you found? In what? In this business ever since you started it? I don't have any problem of it. So you're getting money? I gain, I lose. I gain, I lose. Everything is like that. Hey. Yeah. So you have any problem with your business? Me, I don't have problem with my business because I know you can lose and you can gain. Oh. Yes. People are running out of businesses in different ways. And what advice are you giving them? Those who are running out of businesses, actually like the same me, businesses. I don't have any strength to go anywhere because my age now is not to move like the younger ones. So me, this one is enough for me. You just have to sit down and you get contented. Yes. Who comes and buy can buy. Who doesn't want to come to buy can buy. So onotayeguya oba ogula oba togula era oli waddembe okulaba oba ogula oba togula kati damova. Tell them again, if you want to buy, you come and buy. If you don't want to come and buy, you don't come. I'm not forcing anyone to come and buy. I can't force. If I tell you my price, you satisfied with is my price, you buy. If you don't want, leave it. You go away. Yes, no force. Yeah, no force. Okay, I want to finish. What advice are you giving these young girls who are yearning to get what they can do, where they can earn some money? What I'm giving them advice. If you get something, what you are doing, you be there. You don't know what God can do for you. Because God also see what you are doing. If you are doing in the right way, He knows this one can do these things. Doesn't mind if it is a lose or is not losing, because nothing we can do now this day in this world. You try and always to change another business. We can't do it. Ndowooza obako bwe mubuulidde bulungi nnyo maama bw'aba wadde bw'obanga tosazeewo ensi gye tulimu nzibu. Tubadde n'Aziz Clay ali ku kamera olunaku olwaleero yakikubye naye nga n'Aziz waali awo mpola mpola mu control ate ne mugana wange Robert naye tuli naye ne Francis ate abatuvuze olunaku olw'okulaba tutambuza ekintu kino mu ngeri kyasiza okubeera eyakabi. Njaga kwebaza Solomon Riverside ze, thank you so much brother. Njaga kwebaza Steven, thank you so much brother. Ate n'abalala mwenna okulaba nti tusobola okutambuza program eno nga bwe tusobola okuba nga ate etambula. Departo Telega the microphone gulu paka olunaku lwankya. A very good afternoon. Ebiva mu katale bikutuusibwako bannaffe aba Rexbar KCCA. Olina